Muterevu ali ku Focus TV nkwaniriza erinyanze ade Wilberforce Sekiro Miyanja abagoberera Focus TV mukimanyi bulungi nti gye buvuddeko omwezi nga gumu ebiri twakyalira omwami nga alunda nte eza Zero Grazing. Ladies and gentlemen, allow me today okutegeeza nti leero omukulu gwe tuzze okusinkana leero alunda free range. Free range ajja tunyonyola kyeki okusinza oli byatunyonyola gye bayita Zero Grazing. Leero tuli ku Kyebba Musuuta ewa Pastor Joash aguma gasana omwami Moses walundira ente zino zetugenda kubanga twekanya business wise zikola zitya. Nagamba Focus TV tukuwa business tips ne tukuwa business ideas sobola okwejja mu bwavu nga tubaako ebintu tuteeka mu nkola naffe ng'abantu. Omulimu guno osobola okukola ogwente ate nga bukola n'emirimu ebirala okwawukanako ne business endala. For ladies and gentlemen, allow me tuve mu bulayo katono nnyo tukomewo n'omukulu Moses nga twala mu business y'okulunda ente eza free range. Tovaawo. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo. Gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala, olina birthday, baby shower, oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya awo ekibuga mu Town Council kulidda mu Kiganzi. Ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Terevu tukomyewo nate n'omwami bamuyita Moses Muhinda. Is it the right name? Yes, Muhinda. Musinguzi Moses Muhinda. Musinguzi Moses Muhinda okubanga atwala mu free range system. Sebo sanyiso kusinkana. Nango okusinkana sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mpozi mweyo. Tuli ku business ya eno gye bayita free range. Eno gye bayita free range. Free range kitegeeza ente okubanga zeetwala yeetambuza okulya si gwogiyiiza. Yes. Wabula yeeyiiza. Gwe kimu kyokola kubeerawo n'oziwa security n'obutagenda mu okusuka ku kifo kye zirina okubeeramu. Yes. Kubanga ate olw'okuba nti olina free range tekitegeeza nti ente egende gyeyagala kubanga oli waba kinyonyola gamba free range yente kwetaaya negola asi kwetaaya yeenoonyeza emmere naye awo woogitadde okwawukanako n'ebino ebirala simanyi Zero Grazing kubanga ziri gwoziwa naye zino wano kati olaba abantu wano wagaziri n'ettaka lyaffe ddene bweriti wona wolaba green kati yo ekigiriko kugenda buli weeraba green wano naye era bwesukka awaffe tugizza. So kitegeeza nti ye free range system ng'ente yeeriisa naye ate era nga tesuka wo tesuka ku ttaka lyo gwe ly'olina oba wapangisa. Kiri kutaaya ng'etaayayiza waayo naye awatali waayo si kutaayayo abemenye mateeka era osasula. Era ffe mu kulunda okwaffe okw'ekiraalo ente bweyingira mu ttaka ly'omulala bagikwata n'osasula. Eyina okuba nga yeeriisa naye tekoma wo. Bw'oba wagigulira wafunda ebyo bizibu byayo ne mukama waayo weewo. So kati bayita free range system. Ontandise speed nenemu nezikiriza obuze ku balabi baffe obeyanjulire butufu. Abalabi ba Focus TV mbaaniriza nnyo era mbasiima nnyo okutugoberera n'okugobera Focus TV ate tubeebaza namwe aba Focus TV. Abalabi ba Focus TV nze Musinguzi Muhinda Moses. Ndi mutabanyi wa Reverend Joash aguma gasana wane ekibuga mu Town Council. Ate nekyo nakyo kya bbeeyi okubanga olina free range system ng'ate olundira mu town. Ekyo nakyo kya njawulo nnyo era eba nteekateeka nnene nnyo. So Bwana Moses, briefly nga tugenda ku mulimu guno tugutetegereze bulungi. Ente eno oba business eno ya free range igwe inspiration ogijjawa era bw'omala ofuna inspiration ogitandika otya?
kakati nze olwedde kino kyeraga kyokka olunaku lumu nali ngamba omuntu omu ne mugamba nze seetaaga kweyanjula nga bw'ogenda ku mizindaalo olina agamba nze ndi musajja munyankole nze ndi munalwande waffe nedda nze tekyetaagisa kweyanjula kubanga kati ne bwe bantemako omutwe ne basanga ekiwuduwudu bategera nti kyonna kyekiri ono munalwanda oba munankole so kakati enenunda si nkopperere ya musaayi ndi musajja munyankole originale ndimu n'omusaayi gw'obunyarwanda kakati we tugamba ku munyankole tutegeeza omuhima ate we tugamba ku munyanda tutegeeza omunyarwanda omutuusi kakati ezo kalica millions and millions of years balunzi bwe bukugu bwabwe kati nze ndi naturally kyekino era bw'oyogera ku kulunda mu bwongo obwo mujjamu ekigambo mulaalo omulaalo kigambo ekyakozesebwa mu Baganda abeera ku nte okitegeera so kati inspiration njijja eri munzi olwedde era bw'osanga nga nunda kiri mu buzaale kiri mu butonde ndi mulunzi era bw'osanga nga ntadde ate mu Zero Grazing kakati ffe waffe tukiyita kunyigirizibwa nsi kukyuka nsi kukyuka ensi egenze efunda ebintu bikyuse kati olwo mba nkopye kati bwe nkola Zero Grazing olwo mba nkopye mba inspired with that naye ng'enkola eyaffe yeeno kulunda ate okulunda okwa free range okutandika because naturally ng'omuntu olina muli eri capital because tulundira wantu wafunda nga mu town gwe kyakutwalira kyokutandika okulaba nga otendekawo project watandika nete nga 2 nga mwezi awo nga 15 nga mwezi raba bw'oba otandika okulunda kuno kwa free range system osooka n'olowooza ku bintu bibiri olowooza mu kitundu mwoli n'olowooza ku baneiba abakuliraanye ekyokubiri n'olowooza obunene bw'ettaka ly'olina nzina acres 10 nzina acres bwenti kakati being ntuli mu town council kitegeeza mu town council kizibu okusanga abantu ng'omuntu alina ettaka eddene era kati ffe nga wano tuli ba mukisa nnyo okuba nga tulina ekifo kino space bweti kakati wano nga bwe kifo kino bwe kiri osinziira ne ku nature yakyo kyakula kitya singa mbadde mu kifo ekigulumivu kati nga bamusuutera engulu katugeze oba mu luzungu kyabayita plateau wagguluka waggulumidde ate era n'entandikayo y'okulunda mba nunda bulala kati wano tuli mu kisenyi olaba omuddo guno kati olaba wano wasiiwuuse naye era ente esobola okulumawo nesigala ng'efuna ku muddo kati omuddo gw'ekisenyi guno bwe mba ntandika n'ettaka lino lyenna mu kisenyi lwakubulwa ssente kati nze natandika n'akate kamu kaali kalume kamu ngaako koolaba ng'era nkayita ne kangoberera nkayita ne kangoberera oba obukugu just bukugu kubanga nakugambye nti kiri munzi n'okukyagala kubanga olwedde osobola okuba omulunzi ng'era oli mulaalo bwe tugamba mulaalo tutegeeza abalunzi naturally naye era tekitegeeza nti oyagala nnyo ente oyinza okubanga gozirunda bulungi oyinza okubanga olunda kubanga wakisangawo waka naye si bwe bwagazi tozaagala nnyo naye wookoma okwagala ekintu nakyo kikwagala yensonga lwaki nsobola okugiyita nejja owulira nejja kati lwakwagala era zimanyi zintegeera n'abalaba benkola nabo bazibamanyi naye ate nze zimanyi mu ngeri enjawulo kubanga era ekisolo kino kimanyi akiwa keya so kati bwe nali natandika n'ente emu kubanga nali njagala kakasa muzeeyi nti tusobola okulundira wano ye muzeeyi yali takiraba yeye yamanyira biri ebyolukola nga lowooza okulunda free range olina okuba n'ettaka ddene kati ne mugamba wano tusobola okulunda ente 30 nga tulina ebikuta ente 30 nga birume biriirawo naye bwe ziba emigongo bwe gite egy'amata twetaaga ente 10 nga zikuta nga tezetaaga bikuta ate bwe tuba tulina ebikuta twetaaga ente 20 kati okusinziira ku kifo kino kubanga nti mu kisenyi n'omusana ne bwe wakosangawo wali green kati natandika n'ekirume kimu muzeeyi n'agenda ng'anyongeramu bw'ati asponsoringa ekirooto kyange kati zaakendeera twawezaako ente 15 so oluusi ogiramu obwavu ne bukukwata kubanga bw'oba olunda ekituleetera okulunda naffe okulima tubyagalira tubikola naye okulunda kuno kwawukana ku kulima kubanga toyinza agamba nti kakati oli osanga agamba kasooli yagudde ali kubina ate ffe ente tegwa bwetyo ekirala oyinza okuba ne kasooli wo ng'oyagala miliyoni mu dakiika 2 oba mu ssaawa emu
Nero kuba yagudde ebbeeyi buli omu amwekengera. Soko lindemu anti kati biti naye kati wano nkuwa bukubi simu egi najja oba mpadde kakadde oba nsedde naye egenderawo oba okitegeera. So kati natandika n'ente emu nga turunda birume naye oluvannyuma nendaga muzeeyi kubanga kati turunda business duli tuvude mu kunyumirwa. Kati naturally muffe twalundanga kunyuma na kubeera nante naye kati turunda business okwera mutawuni kanso wano ng'olunda obulumu oba okola loosi. Naddala singa okujja kuwabula kirungi nti eri omuntu omuvubuka yeetandikako naye bw'omala okunyweza ate si kirungi kulunda gundi kubanga kati buli muntu yenna twetodde wano yeetaaga amata. Kakati bw'oba olunda birungi obeera nga atategeera kyoliko. So kati ne mugamba omanyi tukyuseemu tudde ku nte z'amata. So ne tudda ku mata. Kati zino z'amata eno ekamwa lita 10 eyo giraba kwa makalita 10 naye kati eri erimu obwa loko kumacha n'olweggulo oba kumacha n'olwe eno kati eno cross si nzungu ddala bw'oba oteeka mu percentage eringa mu 50 kati eno ekamwa lita 10 kumacha bwe tugamba kumacha nti eba yasiibye ng'erya nesula ng'ekuba omuddo kati bugenda okukya kumacha ng'amata mangi naye olweggulo olwaleero egenda kamwayo lita nga 4 3 bwe bityo nene bulungi naye ate yo ekamwa kitono yo kati olweggulo oyinza ekamwayo lita 2 byebikopo 4 kumacha n'ogikamayo lita 3 byebikopo 6 naye nti amata g'ebeekamwa gaba maintained tegakyuka ogenda okulunda era bino olina okubitegeera batusiba akatambaala ku maaso nalabako district olumu yali egaba ente bana bagamba banadisi bo bamanyi bayigiriza local communities nti ente ya black and white ebeera cross ebeera nzungu si nzungu si buli ora n'okuvedde za black zaaliwo kati osanga banadisi ng'akuwadde ente ya black enyankole naye era zaalimu amabala nga za nkunku nga ya black nga nzirugavu. Kati olwaleero oli agenda n'agikugulira n'agamba ya nadizi ente nzungu naye nga si nzungu. Ojakubira bwana Moses njagala ente y'amata oli n'akufera bufezi n'akufera n'akwetera kubanga nnene n'ekikala kyayo kya black. Kakati ate abantu bakimanyi nti black and white oba black nzungu naye nga waliyo n'ente emyufu naye nga nzungu. So kati abantu we babafuulingira awo kati era bwetegereza ente eri nenzija nga nkikuguza olaba okutukwayo olaba okugula omukono gwayo olaba nga nte nzungu bwe nkugamba nti nzungu naye kati eri erimu obunyankole n'obukulosi bwe bulani ze bayita bulana kyoba production yaayo kati ente ze bayita eza bulana automatically ziba n'amata naye okusingira ddala ziba za nnyama ziba n'ennyama eba ne size tekusala mu kyekutunda era ogiraba ya size lwakuba kati eyonsa kati tefaanana bulungi kati ennume nzungu yo nzungu taata waayo nzungu naye erimu obunyankole taata we yagizaala ku nyankole ensonga lwaki olaba amayembe ago bagasala ogalaba ago yes n'enzungu esobola okuba nga ina amayembe naye kati eno yo giraba maama waayo yali loko nga erimu obubulani kyova olaba okutu kwenkana nga kigundi kya olaba n'omukono gw'amaanyi erimu obubulani nabwo buli loko nti ekika kya nte ez'ennyama ezo kati neteekamu obuzungu kati olw'okuba nzungu yo kyova olaba kati eno yeeyayo gye yakazaala ogiraba nti eno yanjawulo kati muno bwe mba njigiriza omuntu ku free range alina okutegeera ngenda kulunda bw'obeera omwavu ng'otandika butandisi ate omwavu taba na choice omwavu taba na choice ogula ente yonna gy'okoze eki gy'oguze n'otandika nayo naye bw'ogenda nga okula ng'okugukamu ogenda otandika okwagala okubeera specifically mu kika ekimu eky'ente kati otandika okulunda ente nga buli gy'olunda ogirunda nakigendererwa nti eno ya nnyama njirunze lwa nnyama njirunze lwa mata kati ekyandetedde okugamba nti eno ennume enzungu ekulagira ku product yaayo kati eno yennyina yayo yasooka gyasooka okuzaala okalaba kalimu olusingosingo kalimu akabinabina kwegamba okalaba kali awo naye okutu kwe kukulaga nti era taata waayo okutolaawo kunene nnyo kati kulimu obubulani kulimu obubulani ebeera enta y'amaanyi nnyo kati kwekwo naye enzungu egiraba n'ekyoya kyayo era ogiraba eyawukana n'eri wadde eri ya bbulaaka
naye ogiraba zine engeri gye zaawukanamu zine eri cross naye cross erudde oba okitegeera kye ŋŋamba tugeze nti maama wayo yali cross nezaalibwako taata wayo negenda nezaalibwako taata wayo naye nga cross kati egenda efuuka naye nga product yayo eva mu nyankwe naye ogiraba ku mukiro ogwo kwotegeerera kati ebimu kati kano kankayigiriza abatugoberera wootegeerera ente enzungu original teba na kundi ekundi kakati ekundi mujje tusembere ku nte eno wootegeerera ente enzungu original teba naki na kundi kakati olabe nyene eyo teina kundi ogiraba teina kundi teina ko kundi wano kati tunulire eno teina kundi kakati ate kati tugenda kweri kati tugende kweri ogirabe ogira nte ine kundi kati kyekitegeza nti taata wayo yeki yenzungu taata wayo yenzungu kati ogirabe kundi eryo kati eriyo kundi erikulaga nti eyente otunuira ku kundi kati nyina teina computer oyinza ogamba completely teina kati eno kulosi si nzungu ddala naye kulosi naye kati eno ogirabe eyo eyo erimu obwa kulosi naye mama we yali nyankole nnyo ogiraba yali nyankole nnyo oli takufuulinga ng'agamba nti ente kulosi kasita eba nga inamu omusaayi gw'ente z'obuzungu ogitegerera ku kundi ku kundi kasita eba enkazi ku kundi ate bw'eba nzungu kana akagundi kayo oba nkayite kasoro kayo okalaba nga nako kampi kenyigidde kuno kwanga togirabe eyo eyinza okuba enene era otunula ku saizi n'ogamba nkyona kyekiri ye ennume erabika mangu naye zino enkazi nyangu zakwawula teziba na makundi so kati zeze z'amata bw'oba onoonya amata tandikira ku ekyo so ngeri kyendala enyangu omuntu gy'asobola okutandika naturally gw'ogambye mmwe obutonde bwammwe anti kakati mu butonde bwaffe tuli balunzi naye ku mulembe guno tekukyali nti buno butonde lwakuba kiswaza nnyo omuntu yenna ku mulembe guno tekikyaliko nti ono mulaalo abikugukamu abimanyi oba ki buli muntu yenna asobola okutandika sitaba nga alina w'okulundira kakati nze kyandeetera okuba nga ndi mu free range lwakuba nti era tulina wagazi aw'okukola ki aw'okulundira naye omuntu yenna ayagala okulunda oba omuntu yenna yandibadde atandika bizinensi nze nandibadde mugamba alemere kukulunda kabeere muvubuka bw'aba nga aweza emitwalo aga 5 ne bw'aba talina wakulundira kasita aba nga asobola okuba nga alina waasula ng'era ente yasobola okusula ng'agisuzizaawo tandika n'eyo ente otya katera gamba kyangu nnyo gwekwata ennume yo siiba kukubo ng'otambula kukubo linekubo lya gavumenti linekubo lya gavumenti runda ennume yo gisiibye siiba n'ente yo ye bizinensi yo ng'omuntu bw'asiiba mu mobile money ng'omuntu bw'asiiba mu dduuka lyo kakati naawe gwe mulimu gwe watandise okulunda ente kwata ennume yo gwe girundire okwo ku kkubo giyigiriza okwo ku kkubo genda ng'otambula ku kkubo zinaagenda okwera saa 7 ng'ovudde Kiwaga Town Council ng'oli eri bamusuta ku secondary nga neero odda ku saidi endala ng'ente yakusse dda ng'ogitwala ng'ogiwa amazzi ng'owummulamu essaawa 2 ng'oddamu olw'eggulo ng'ogitwala ku Town Council oli ku kisaawe w'omanyi we batakugoba bw'otyo weetoola bw'otyo ku luguudo ku kkubo teri agenda kugoba emyezi 6 eyali ey'emitwalo 5 ng'oli mu mitwalo 6 oba 7 nga tulina kyomenyeseemu nnyo kakati bw'onaagenda ng'okuza bw'otyo ka bizinensi ojja kugenda ng'okula abalala balina zugundi okulunda tekyetaagisa nnyo gwe kasita obanga kababeere bana aba Zero Grazing ente eyo gizimbire ku kapolotiko olina wooteeka akayumba teekamu ente eyo kwata piki yo kwata eggaali yo tambula ku luguudo lwa yunula luno osanga omuddo ogwakula nga gunyira genda ng'ogusaawa olaba basasula abantu kugusaawa kati ate gwe lwaki togusaayira bwerere n'ogutwala gavumenti egenda kukwata gwe olina mu kugiyamba esavings tambula oli ku program muvubuka kola ye program of course tugezaako ku inspiring abavubuka business ideas bwe ziti tuzaagala nnyo abantu babeeko nga baba
bibatandika mu bulamu bwabwe kituzoso kubanga tuwanyisa ebbula ly'emirimu bavubuka tusobole okubanga tulwanyisa abantu obutakola n'obumenyi bw'amateeka obuli mu bavubuka twekube tutandika so mwana Moses akulaze engeri ennyangu gyesobola okukola ki okutandika awo wennyini we tuli comparison yeri ki okwawukanako n'emirimu biki tujalaba advantages mass naye njagala kano ka comparison tukakola nnyo nti owembawo yatugamba olubawe lwaluteeka ku site bwati oba myaka emeka oba emeka bijja kubeerawo natulaga nti eyo big advantage other businesses gwe mu freelance wano kiki kyotunulira n'ogamba nze kino kyesibako ekira kinsingira business zino zonna endala olwokikola kino n'okwagalisa omulala abeere ku mirimu emirala gyonna kakati ente eri mu kulya nze ngiteekamu kamwa nze kinkostinga ky'okuyimirira wano yo ne yeeriisa tekiwetaaga kugikakayo bwayirya sietaaga era bwe ndaba nga tire nga manya yina obulwadde kakati lwaki ngenda okudduka yes ne business endala nungi ntuule ku mobile money ate nkolera osi simanyi onanfeze nze kati ologenda kunfera otya nga ndi kunteya kati otya wogenda okunfera nti kakati bannaaye bagibyeko amayembe tekisoboka so kakati enente ye box saving box omuntu wabya naka box ke ng'ateekamu ssente ze nti buli lunaku katugeze ensuulamu 12,000 kati kambeere ku nte yange naye mbala nti buli lwengisiibako ngisevingamu 10,000 mmeka kakati 15,000 bwe nzijako eddagala ne nzijako omunnyo nsigazaako 10,000 mmeka 3 kakati ngenda kugirundira bbanga ki akabokisi kano kankasevingiremu okumala omwaka muki mulamba sokoleke kyenkanakanana ng'atunda ennyaanya ne saving 3,000 3,000 buli lunaku ekyenjawulo kyensinga gwe ow'ennyaanya nti ziyinza okuvunda atunda ennyaanya zisobola okuvunda oyinza okuba nga ositudde bafo za ku mudaala n'oweekoona naye ente yange eno kano kikwetagisa kakebeko ente yange actually kankubulire tekutomera ente yange eno ente yange eno bwe nfaako kisoboka okuba nga bugayavu bwange actually mu ente ebitundu 95 ku 100 ente okufa buba butamanya na bugayavu bw'omulunzi ebitundu 95 ku 100 so nga ate emirimu emirala gyonna osobola okukola ensobi zonna naye ente yange eno mbeerawo akalala kenjagadde kabadde bwe kati nali mmanyi nti mwe temusevinga ino ye saving yaffe ino ye saving yensonga lwaki anti yensonga lwaki ngambye omuvubuka bw'oba oyina emitwalo 5 totandika dduuka totandika mudaala gwa japati omudaala gwa japati okwo nako kukkiriza level ndala okutandika business naye level ndala yakukkiriza naye ekirungi ky'ente nti libeera essuubi naye erikwatiddwako ndirabako buli lukya era bwenyirira neezannyamu nga nange nzannya mu mutima esente zange zizo zizannya zikola amagoba kati zeeyagala zimpa essuubi kati kyekyente yange era ensonga lwaki ngambye omuvubuka na buli muntu enaatandika oba oyina akakadde kamu abantu abadde bafuna sente za parish modo gulayo ebirume mukatale yemunda kati enaku zino obusibe we buli ebiru osobola okufuna ebirume byo ku mitwalo 8 nga bya bbeeyi nnyo nalwo bya bbeeyi nnyo gula 2 gula ebirume byo bimanyiize bitambulize ku kkubo tambula ku kkubo ogendeko wa neighbor akuvume yogera naye bulungi toraga busungu omwavu talaga busungu surviving atyanga nyina ofuna ekyokulya sente zange nziguzeemu ennume surviving atyo obulamu nga nyina ofuna ekyokulya nga bw'obadde otetenkanya nga tonna bakufuna nte obadde obeerawo otya obadde olyaga 5 wali tolyaga mitwalo 5 kati wagafunye obadde ogenda otandika mobile money obadde ogenda kugula kaki koogula kati kibadde nti bwotyo era gye zaava osobola n'okufuna emmere osobola okufuna emmere obulume bwo bulundeko bwotyo ye saving box yo lyedduuka lyo eno movable business osobola okutambula nayo kati naye n'okunda nakwo mobile business nga bwoga mobile money nino nayo mobile business ntambula nayo nenziba nayo nenzira nayo ne security
ne providinga bwoba olunda ente yo oba osavinga ate obulaga security ate oyongerako obukugu so kakati ente eno ensonga lwaki mpaliriza buli muntu yenna okulunda kati kino kyembalinyaga okutuukako nti mu luvannyuma lw'okubeera akabokisi etuuka ekiseera n'ogitunda ssente z'oggyemu ne zikukolera ekintu eky'omuggundu lumu nti ssente actually bw'ogenda okubalabalamu amaanyi g'otaddemu ennyo oyinza okusanga ku nkomerero olinga yateekamu ekinene naye ekyenjawulo ekiriwo nti ssente zino ozikwata mulundi gutya gumu okwawukanako ne bizinensi endala bw'oba walunda katugeze walima kasooli emitwalo 5 n'ogateeka mu yiika wapangisaako emitwalo 2 n'osigaza 3 n'ogateekamu ensigo biki ogenda okumaliza nga yiika ogitalimu oli mitwalo 6 naye mwatu kyangu nnyo okugyamu 5 ate oba 4 naye ente eno bw'oba ogiguze ng'ogitaddewo ng'eri emu bwe tugeze nti eri emu teyina bujjanjabi bugigendako busukka mitwalo 2 ate esobola okumalako emyezi 6 nga terwadde kubanga kato ente emu kiro y'omunyo esobola okugirira emyezi 4 oba 5 ate bw'oba tolina esobola okubeerawo era nenyirira n'okunyirira naye kasooli bw'oba nga tewamukodde afa naye kakati eno bwemba osobola n'okugyeka abantu abamu tebafuuyira na kufuuyira nebeerawo nemanyira enkwa zaayo kwegamba mu buli ngeri yonna oyina chance ez'okulunda n'ofuna mu nte naye bw'oba otandise okulunda si kirungi otandike bizinensi nga togenda kubeera nayo ekitutta mu Uganda we are good competitors in business actually worldwide Uganda nungi mu competinga mu business naye ekitutta persistence tetulemera ku business nti okolako ebbanga tono kati oli akola mu katonda arunda obulume bwe era mbalaba muno arunda obulume bwe nakanika nakamuna bangi bempadde advice muno naweza obulume buna naweza 6 nazitunda olwo nagula bajaji ekyokunda nakyesonyiwa naye nga yesosi yali emwadde bajaji kitegeeza singa agirekawo esobola n'okumuwa emmotoka nemuwa poloti nemuwa ettaka ate wookoma okufuna ettaka ate kasitoma lwofuna ettaka olw'okulunda kati kuba kumaze okusimba emirandira bwe giba mirandira bataapuruutu kasitoma n'ettaka kubanga yesibuko y'okubeera kati olwo oba omaze olwo oba otandise mukama n'akuyamba okulunda ne kumala kutandika n'oweza yiika egi kubanga yiika emu erabirira ente 6 zibeera 8 ente z'emigongo bwe zityo 8 ne zirya ne zikuta n'amazzi gaazo nga tolina kyala kyoyongerako kati ate yiika emu esobola okulunda ente 20 oba 3 mu kiyumba mu Zero Grazing ekiyumba kiteekako ekiyumba kizimba akabalansi ako n'okalimamu omuddo osobola okulabira ente 20 ate ez'amata oba type yonna gy'owira gy'oyagala so okulunda business nungi ku subscribinga ku Focus TV yange bingi